ekintu ekyo si kirungi naddala abavubuka abali mu kikendeezi. Ebiseera ebisinga ndaba nnyo abavubuka nga baagala okufuna abakazi abagagga, kuba oyo omukazi abadde mugagga. Omuntu watuukira oleka yiikazi 65 mu entebe aba alina ssente ng'ate mutuuze e Bungereza. Naye abavubuka bangi bakoze si lwabadde abayeka yasoose okukikola. Waliwo n'omuvubuka bamuyita yali ayimbira mu kibiina kya Kamiliyoni bamweta Gavana S. Yafunako omukazi nga wa myaka 7 Sugar Jajja Sugar Mami aba mu myaka 4 yafuna Sugar Jajja ne biwaawaala nnyo nti ki nti omuvubuka omuto afumbirwa ati omukadde naye yali abala mpapula z'eki abala birooto mpapula z'e Bungereza era omuvubuka oyo lwatuuka e Bungereza omukadde n'amwekyangirako yakolamu bubi waba yamubba aba yakola bubi. Naalongo ono abadde alina ekizibu ky'otteeba abasajja ateeba ba smart wire ateeba bubi kubanga newe yafuna guluneedi. Yes bassebo ne bannyabo amanya n'eddoboozi Toddman Music mwebale tuwagira tusobozesa obbalako ku Gosh Media era ntwala omukisa guno nga mbasaba mwongere mu subscribing e Gosh Media mugende likinga commentinga YouTube TikTok gonna amanya ge tukozesa. Bassebo ne bannyabo amanya n'eddoboozi Issa abalaba Gosh TV banaye mutugoberere likinga sharinga commentinga. Ensonga ezo kitalo nnyo kitalo ddala wano mu Buganda omuntu bw'afa oba abadde muto oba abadde mukulu tugamba kitalo nnyo kitalo ddala era kantwala omukisa guno nsaasire Mayanja family Dr. Jose Kamiliyoni Palaso bawonna family nnene sijja gimenya mannya gamalayo. Nsaasire buli muntu yenna Mukama abagumye ate era kantwala omukisa guno nga njagala okutegeeza abantu abali eyo nti ebiseera ebisinga kuba kati kino ekyatuuseewo katugambe abaana essaawa zino baafuuse mu Buganda babayita nfunzi, tebakyalina maama tebakyalina taata. Abamu ku ffe ebyali bitutuuseeko tumanyi obulumi bwe butyo tetwogera bwogezi nti mawulire gatambudde. Mwami Issa Naalongo yafudde. Naye pozi olina kwogambye nti abaana bafuuse enfunzi abo baba banaku enfunzi mu Buganda omuntu anti enfunzi nze mbadde manyi nti enfunzi y'omuntu eyafiirwako ababe bonna okitegedde ababe talina bataata bato talina basenga bwe bali naye mu Buganda oyo aba munaku ntaba munaku omunaku ye muntu nga takyayina yadde obuddukiro nga wonagamba nti kankunyonyola entya nga wonasanga omuntu nga tamanyi kika kye tamanyi kwegamba talina anko we kuti anko gundi wajja okuddukirako nga mu nsi ali bwatya bwomi naye kati bano abaana wadde bazadde baabwe baafudde naye era bajja ssoma bataata abato weebali naye wano mu Buganda erinnya eryo bali kutuuma banfunzi mu Buganda naye tekitegeeza nti oba tosigazzaawo banaakuyamba. Nze mbadde manyi nti enfunzi yeeyo eyafiirwako abaayo bonna ne baggwawo ng'ali bwanamunigina. Omanyi kye bayita bwanamunigina mu bbanga bw'ati talina ssenga gye bayita enfunzi talina wassenga waddukira talina wajjajja kati oyo ye munaku lwakuba nti abamu bakireeta nti oli waba talinaamu ssente nga tunaagenda awantu nga n'ogula ekifi ky'enkoko nga nze siinamu nabuliraga oyo munaku ate obutaba na ssente toba munaku just oba yala naye kati ebigambo bino Oluganda ndumanyi Mwami Issa kuba ndi musajja Muganda neddirango oba omusingako kubanga siri Muganda ndutegeera mulekwa kati abantu bawule ebintu bino mulekwa oba oyinawo omu either nga taata ye yafa oba nga maama ye yafa oba mulekwa kati bombi we bafa ofuuka enfunzi bombi taata ne maama oba ofuuse enfunzi kati ate ekika kyonna wekiggwaawo awo oba munaku oyo aba munaku oba munaku era oba osigadde kwerandiza wekka. Nze mbadde manyi omunaku y'omuntu atalina taata ne maama nti enfunzi yene yafiirwako abantu bonna si bwe kiri era gabadde mawulire mabi nnyo. Yafiiridde awo mu ddwaliro e Mengo bagamba abadde alina obulwadde obumutawaanya abadde atawaanyizibwamukko obulwadde ki abamu bagamba sokoseero anti kati ebintu by'obulwadde bino tuba tulina linda ripooti y'abasawo kubanga buli omu obedde ayogera bibi
wali abagambye nti abadde alina sickle cells waliwo abadde babitambuza mbone buli naye kyembuuza bannaye bannayuganda lwaki mutema ku mirambo abantu basala ebigambo bwengeri gy'abadde atambulira mu basajja basereebu mbone buli naye tetujja bikakasa tekitegeeza nti olina kubeera nti oli obulina by the way osobola okubeerawo ng'olina omukyala ng'omukyala alina obulwadde obwo naye ng'ate gwe tobulina omwami oba gwe omwami ng'obulina naye ng'omukyala tabulina kubanga kyemmanyi nti oba eneekuuma si yeemu si yeemu eneekuuma bwe kityo bwe kiri so olumbe balwabizza mu maka g'omugenzi AK47 eyaleka azimbye naye mulimu bakola mulungi amaka bagamaliriza sente ezava mu mabuga era abaana tebagenda kutandikira mu kubonaabona balina ennyumba bwe banaabeera ate ne famire eyo olaba famire eyo si yenjabayaba si ze famire ezitaagataga ate si ze famire jjojjo osanga mbw ate eyagala tunda nnyumba y'abaana omanyi nabyo bimwamiyisa gyebiri omuntu n'azibiriza wepa anti ekyo kireetera nnyo mu famire nga abamu balina ngoma abalala tebalina okimanyi nasangako eyo anko wa famire emu ng'ayagala tunda ttaka ly'abaana ng'agamba mbu ekisse taata ttaka lino nti namwe mulitunde ttaka lino kati kyetaaga tulitunde tubagulire ewalawo ntemuggya sosobolawo eddogo ly'amaanyi kati omanyi nti no buli obeera ne ankowo kati kankubule buli obeera ne ankowo ng'akola bino wammanga ng'alina obukoofiira obutamuvaako ate ng'abeera nnyo ne babbulooka oyo manya obudde bwonna bw'atatunda kijja atunda obeera ne ankowo nga tavaako bukoofiira waliwo obukoofiira bwe batera okwambala obwo bukawuboyi obwo bukawuboyi kaakati ng'omulina mu famire yo niwabeera muganda wo teweeyibaala kyogamba nyina anko wange wakakoofiira mwewale oyo ye mubeere wala kati kankubuulire abaana obalabulanga nti embeera za taata wamme omuto oba embeera za maama wamme omuto ziri bwezi omanyi obeera ne anko abaana bo boozadde baba part of family kati olina kwegamba buli obeera ne anko nga embeera ezo abantu banumya nabo batunzi babulooka bamataka manya obudde bwonna essaawa yonna wozibiriza bwoti aseetula oluwanyi kiri naye okusinziira ku famire eyo ey'amayanja sisuubira nti esobola okubeeramu ebyo abeekolereddewo kati gwe oyinza kukyogerako kyensonga eyo kati abaana bano ani agenda obbasomesa abaana bano kuba anko bangi ate bonna balina ssente ate nze kyemmanyiko kati buli omu era kati babadde ne Uncle Pius bali abaana basatu anti Uncle Pius ono omulaba abadde afaayo nnyo kyendabyeko nti ne Naalo ng'abadde afaayo ng'aweerako obujulizi era waliwo emabegako awo baamubuuzaako ku interview emu n'agamba nti yeebaza mu bantu abamulabiridde ne famire nti yeebaza Uncle Pius Uncle Pius yaani munnyonnyola Uncle Palaso abantu be bamanyi nze mweyitira Uncle Pius Uncle Palaso kubanga ekitegeeza nti afuddeyo nnyo ku famire eyo era ne mu famire mwennyini kati mwe muyinza okubeera nga muli abaana bataano naye ate ne mubeeramu omuntu ogwa nga bonna balina ssente okufaayo si kubeera na ssente wabula mutima gwa buzadde omuntu ng'alina omutima gwa buzadde kati oyo anti kakati nawadde ku social media nendaba nga aliwo abatambuza ebigambo mbu Naalongo teyagumiikirizaamu kati nono lwapa okufa n'atandikirawo okukyusakyusa abasajja eno anti kati kambabuulire eno Rabadaba ekyo tekiri ku mukyalo oyo yekka era abalaba vidiyo eno abaami abali eyo nga nange mwe neetadde niwooba wakola otya niwooba olina byabugagga bitya tosobola kumaliriza bizibu by'ono omukyala asigaddewo omwami byabadde ng'akola gwe totunula nti abadde alya buli emmere simanyi obuyambi tugenda muwa byonna osobola obimukolera waliwo ekitasaba mmere nga tekisaba school fees nga tekisaba lenti tekisaba mmotoka tekisaba mafuta tekisaba nze mbadde mmanyi namwandu ono kasita kirungi yazaala mu famire nga yeesobola ate naye tabadde nti mwavu nze mbadde ŋŋamba ogumamu noga nti katubeerewo kasooke kuza abaana mu kukuza naye ate temupushinga mu mubiri
omubiri gwa njawulo omubiri gwetaagisa nga gwo gukwatagana na mubiri pozi ng'ogamba nti mu famire eyo mubaddemu abadde akola omugenzi kyabadde ng'akola bambi saagala bawaayiriza sennawuliramu abadde akukuta tobalaba nti basereevu bakine omusango guno ogulaba tusobola ogusalira abakyala kubanga nti fe abaami tufa nnyo lwaki tufa mangu simanyi kiri ne mu bakyala okimanyi mwami Yesa neyo gye mbeera nina amaka ge mmanyi ag'edda abasajja bamu bonna baafa abakazi bakyali nze ne mukyala wange abakazi banafunafu lwaki bawangaalo tusinga nze ne mukyala wange yangambako nga tukyali mu zigo n'agamba naye kati bw'ofiira wano nimugamba ye tagenda kati gwe bw'ofiira wano otulekawa weekwate bulungi simanyi tolinnyalinnya nnyo booda simanyi biki ekyayinza okuba nga akikola abakazi ani yabagamba bo tebafa bannaye ze kambabuulire abakyala oba ani yabagamba nti bo tebafa ye eva 100%. Abamu kiri ffe tuzimbire w'ofiira wano n'otuleka muzigo. Tuzimbire bw'ofiira wano n'otuleka muzigo. Wabula nti ekintu ekyo okiraba. Kati gwe omwami ojja n'obeera eyo n'olowooza mb'okola nnyo mb'okolerera bukadde bwo. Bankolerera si. N'okolerera bukadde bwo. Wabula okolerera mukazi wo n'abaana bo. Obukadde bwabwe. Ate obwange. Bw'obubwa ate bw'oyinza otuuka nno mu myaka egyo myaka 60 nga ne soda bamukuggyeko. Ne sukaali bamukuggyeko kati olwoba okolerera bukadde bwo bakuggyeko ennyama oba tokolerera bukadde bwo oba wabonaabonera abantu bo famire yo. Mwami Isa nze ntera osanga abantu eyo naŋŋamba olaba kati nina ssente nina byengoba nina ssente zeekuŋŋaanya njagala ngula ekibanja nkolerera bukadde bwange njagala mbe nsimbeko emmwanyi weziki kubanga ekibuga gye bujja kijja bba kizibu. Omusajja oyo aba mukyamu okukola ebintu ebyo. Omusajja oyo okukola ebintu ebyo kankubuulire taba mukyamu mu ndowooza ye kuba akirowooza akyali mulamu. Omuntu yenna yenna ategeera olowooza ng'okyali mulamu tosobola omulwadde olowooza bulwadde okitegedde saawa zino mukulu Toodi w'oli awo olowooza oli mulamu era olowooza kuki ku bigenda mu maaso olowooza nve wano njagala nkolebwa enti pulaani zonna zibeerawo ate ebiseera ebisinga pulaani zikolebwa muntu ategeera era omuntu ategeera yenna yenna alina okupulaaninga eky'omu maaso kuba okufa tebakupulaaningira okufa just kyekango kigwawo bugwi kati bw'okubeera awo n'opulaaningira obukadde bwo si kibi naye ky'olina omanya nti bw'okeera ku makya laavu gy'olina eri omukyala wo oyo ebeerawo nga muli mu muzigo luva mu muzigo laavu gy'olina eri mukyala wo laavu gy'olina eri mukyala wo ya mu muzigo 100%. Ennyumba weetabaawula emmotoka ebaawula emmotoka weetabaawula omwana abaawula tosobola kusigala kyekimu era ebiseera ebisinga laavu ebeerawo nnyo era abantu be baagala w'omanyira nti mukyala wo akwagala nga oluusi okomawo nga muli mu muzigo nga landiroodi yakonkonye n'akugamba nti taata gundi nti landiroodi abadde wano namugamba batugenda akola tutya naye nga abikugamba ekyemisana teyakkuse okitegedde abikugamba ekyemisana teyakoze eyo gye bayita laavu si waliwo enjawulo laavu eragawa nga tuzimbye bate manyi alina osanyuka kuba muwonyeza landiroodi jjukira landiroodi asinga kusangawo mukazi oba wayiseemu dda kati kankubuulire mwana watuffe endowooza yaffe ffe ffenna abaami ffe abagwa mu ttuluba ery'okutegeera tumanyi mbuno twekolerera pozi either gwe ng'olina bizinesi ez'enjawulo z'otabuulira mukyala oba aseti ez'enjawulo nga katugeze wagulayo akapolotiko oyagala okazimbemu okolerere obukadde bwo era ng'oli wiringa okufa n'ekyama ekyo pozi ng'olinayo maama wo gw'ogenda okugambako nti mami bwe mba nga nfudde oba ndinawo omwana wange ali ebbali bamutekenga wano mu nnyumba eno eri bajja mmusosola nina ennyumba yange gye saabagamba egindi era nga tokkirizibwa kugyogera nga okyali mulamu bulungi ate tomanya lunaku lw'ogenda kufa teri amanyi lunaku n'amini yagambanga amanyi olunaku lwalifa kati omukyala yenna olumaliriza kati katugezeyo mugula poloti ate okimanyi nti nakyoosa mu laavu tubadde mu sitole ya Nnaalongo engeri ki lwaki abakyala abaami we bafa bagenda mangu oba mu bufumbo obw'enjawulo naye kino kikwataganira ku
ku bantu ffenna kuba nange nze kennyini wentuira wano mukyala nga tasobola kumala myezi 2 mukazi muto ali myaka 27 tasobola kukwatiramu yiisa tasobola emyezi 2 waba akwatiriddemu manya akwagala nnyo abadde akwagala nnyo era kwemalako kiri kikwa naye abamu ne ku lumbe awadde nnyo amabugo towayiriza bakyala nkugambye andi kati abakyala bano obalaba omukyala gwe kyomulaba nti mukyala era ogwo omwami oli eyo ndaba okuba n'ekikonde nogava ku mukyala wange totagala yiisa nze nina omusajja yiisa yampooningako nga nnyumya bunyuma na mukyala we simukwane nga tunyumyamu naŋŋamba muvubuka weegendereze oyagala kuba nga tolwadde omanyi mu buvubuka tulina kye bayita adolescence ey'ekivubuka ndowooza ne mulaavu mweri obanga okyetegereza oyo abanga kyaliko takimanyi omukyala bw'olaga nti omwagala nnyo ye alaga nti adisappointinga nnyo ayinza osobola olabirira abaana awannyo amabugo anti kati olaba gwe kyolina omanya ono awadde nnyo amabugo ayinza n'okubeera ng'abadde nnyo ne mukufaako naye nga gwe tokimanyi naye ate bwenkuzzayo katono ku nsonga ya Naalumbo bwe tukuba flashback baawe Emma oba AK47 nga bwe bamumanyi abantu bangi abawaayo amabugo bakatikkiro ba Buganda nedda ba ku mabugo gano ag'abantu agatwaliza wonna waliyo oli agamba nti mumpe ne ku nnamba yaani yannamwandu nja kubeerawo mu bulungi ne mu bubi fees w'abaana nja sasulayo omwaka guno okategedde kati kyembuuza gookera ku makya n'okwata emitwalo 10 weetema n'okuwa school fees ow'emyaka 2 ng'owadde amabugo ga mitwalo 10 ne weetema nenetema anti kati wenkyetemera we wano kisinzira omugenzi twali tukwatagana kutuuka wa era omugenzi enkwatagana eyo obadde okimanyi nti osobola obeera ne mukwano gwo nga mukwano gwo alina mu famire ye alinamu omwana oba nga abaana naye nga gwe tokimanyi nga yabazaala mwana mu mukazi wo mu mukyala oyo mwennyini akussa akulwanyisa nga mukwano gwo yamukuzaalamu abaana era ng'abaana bakuyita taata gweokimanyi nti nno kati katugeze abaana basobola okuyita taata naye nga tomanyi nsonga lwaki bakuyita taata era mami w'abaana asobola otuuza abaana nga gwe toliyo n'abagamba anko gundi wajjanga wano mumuyite taata naye mulaba taata wammwe mumuyite anko omanyi abakyala bano ensonga z'amaka bazikwata ne baziteeka mu ngalo zaabwe oba bye byatuukawo ne ku muyimbi waffe Prince Job Paulo Kafeero kubanga abaana abasinga tebaali babi oba mikwano gye gyamuyambangako ng'ali mu safari ze anti kati kankubuulire kino era kino kyonna kiri muffe abagenda nnyo esafaari nti ofune omukyala oyo akwatirwako ennaku oba tumutege kamera omukyala oyo tugende safaari tutege kamera nga yakyama endooza gy'olina pozi ng'oyagala kufa leero ndeese ekirowoozo kyange bwensiba mu kamera obutono njuya tetusobola kigula era naawe gw'osuubira okuwasa n'ogamba nti oteeke ewaka oba mu kisenge kamera kulaba mukyalawo baani bagenyi ki abajja ewange nga siriyo gwe entegeraayo eba yaawo mu kisenge naye ate omukyala entegeera eyo niwaatambulamu obadde okimanyi nti n'omukyala ayinza okugamba ne mukwano gwo nawe ono yataddewo wanino kamera kati kweri naye yita emabega eri bweti kyogamba gwe oyinza okusinga omuntu eyakola omanyi ffe laavu tugwamu ngwe era teri mwami alina laavu abalaba groshtiv sisuubira nti waliyo omwami alina laavu nagudde mu laavu tolina laavu wabula gwe olina kiri ekyoyo oyo ekiki ekikutuma okwagala ekikulaga nti gwe oli mu laavu y'oyo si gye bayita laavu omukyala yalina laavu kyebayita laavu kiki kinnyonnyola abantu kwanze wembeera awo ng'omukazi mulowoozaako neefuna emitwalo 5 ne ŋŋamba kamusindikireko 3 otuusa buvunaanyizibwa bwe ng'omwami eri oyo omukyala akwagala gye bayita laavu anti wulira gwekyo jjukira omuntu obeera n'ekisa ku mukwano gw'oyo oba ku muntu oyo akwagala kati kankubuulire gwe buli mukyala yina alina ogenda omuwa anti kati oyo ye akwagala alaga nti akola ki okwagala kuva eri bakyala
ate gwe n'ogamba nti oyagala nnyo Katonda yagaba omukyala mbadde manyi okwagala lindako mbadde manyi okwagala kulina ba side zombi okwagala kulina kuba eri mukyala gwe n'otuusa obuvunaanyizibwa eri oyo akwagala anti waliwo omusajja yali asomesa ku bintu ebyo nyine ebyokwagala n'agamba okwagala n'okufaanagana nga olaba kino ekibatu bwe nkireeta bwe nti ne baŋŋaa kuba mu ngalo nga kino tekiriiko tekikuba mu ngalo kyokka kitegeeza kino kirina okujja nekino nekijja nekiwasa obadde okimanyi nti olina ne buvunaanyizibwa naye nga tebakwagala naye nga just gweowa buvunaanyizibwa naye ng'omukyala oyo gw'otuusaako obuvunaanyizibwa woofa kati omuntu nga ntuukiriza obuvunaanyizibwa naye ng'omuntu tanjagala takwagala naye nga nina omakinga sure nti alidde alina waasula kubanga omukyala omulaba omukyala yabeera n'omwami amugulira ddata n'abeera n'omwami amugulira nate naalo ng'abadde kuleva abadde alinamu akaseera omukyala ye niwaba nga alina piikapu z'essente ye yasoma ekintu kimu kuweebwa niwaba nga alina obukadde 10 mu nnyumba gwe n'ova eri n'omuwa emitwalo asanyuka nendako mamiisa ye ng'alina obukadde 10 mu nnyumba nze neeyiya bweyiya ngenze enjiri byefunye emitwalo 5 muwaddeko 2 asanyuka nnyo okusinga ziri ezize ate ne ziri ezize z'alina tayagala nno nakuziggyako ate nga waziggyako ziyamba bizibu bye ate gwe ezizo z'olina entono z'atalina z'alabanga ezimumalira tekuba kunyigiriza okwo olwedde olina nange mpaayo kati kankubulire omukyala aweebwa okuva olunaku lwazaaliddwa paka lwayingira mu ttaka kyova olaba nti tufuna nnyo obuzibu ku abasajja otufa nnyo nti tukolerera famire zaffe ndeka ntya mukyala wange mu muzigo ndeka ntya omwana wange mu muzigo okitegedde kati gwe n'ofa n'ekyo n'oteerabirira gwe ng'omwami okitegedde omwami nno okwefaako ngange osooka weerowoozeeko tekuba kuba selfish okwo nedda ssebo kubanga nina omusajja gwe nalaba ekabumbi kanjogere n'ekitundu nga muzimbi naye nga ye bw'afuna ssente nga tannasindika waka asooka n'agamba gundi leeta essuwaani y'akatogo awo teekako n'ennyama n'asooka alya n'agamba kati nze kansooke ndye kati ne bwakeera ku makya ng'alinamu 2,000 mu kifo ky'ozireka ewaka abagamba kati nze kansooke ndye mwe ngenda bateerako kuba nze yingini ndowooza yasomako ku bulamu bwe buyimiridde n'alaba kikyalina kati gwe atannaba kumanya bulamu bwo bwe buyimiridde bwakwata emitwalo 5 ku ssaawa 4 n'oggyako emitwalo 3 n'ogisindikira omukyala gwe n'oba nga tonnalya omuntu yenna amanyi nti ye yingini okimanyi nti nofe abaami tufiira ku muliro nga balubu kwegamba tufiira ku mirimu tubanga balubu kati saawa zino ndi mu kukola naye nyinza osirika busibu nenvaawo naye ate oli ali eri yeetuulidde akyusa remote kati jjukira ng'omwami gw'oli eyo munno otuuyana nnyo era kolerera mukyala wange baana bange famire eyo simanyi mukyala yo aweerimba tomaze mubantu kati kino kankugambe nti singa emirambo giba giwulira abalamu twandigambye emirambo nti mukyalawo gwe mulambo gwe oba n'omwami kati ffenna abasajja katweyite mirambo gwe mulambo gwe ndaba omwami ali eyo manya nti woofiira ennaku ekinene ennyo mukyala wakukaabira ennaku 2 olwokusatu wali asangula amaziga olwokuna siwaayiriza nze kyenjogerako nkimanyi nkirinako kati kyeyagala okugamba mwami Isa wiiki egenda mwami Isa tubuzemu kati kyeyagala okugamba katugeze ku muyimbi waffe Muzeredi kyeyagala okugamba abakyala be bonna be yali ayagala ennyo abo bonna bafuna ddala basangula amaziga pozi eiza nga omuzimu guno nga tebalina we baagukwatira nga gwalemezaamu era omukyala yenna ng'omaze emyaka 5 nga tofumbirwanga ng'omusajja yafa nti baawa nsula naawe atya asobola okuba nga akwegattako omuzimu gwegatta omuzimu gusobola okujja ne gukwegattako naawe omukyala gwe nga ye yafa wulira omukyala nga ye yafa asobola okujja n'akwegattako gwe n'owooza nze mukyala wange bambyeyamunkisa biki nedda simanyi nali mwagala nnyo mpulira okwegatta n'omukyala omulala ng'ate afudde nga wayiseewo emyezi nga 6 ekinene nnyo gwandibadde omwezi nga gumu n'ofuna omukyala omulala omukyala pozi eiza
nga omukyalo oyo afudde n'amala katugeze for example ng'omukyalo omwami ono afudde nga mukyala we abadde mu myaka 5 kati olw'okumma ekitiibwa ky'emyaka okitegedde n'agamba kansigale mbeere nnamwandu nanti kaakati mwami Isa sigenda kufumbirwa naye ate ne mu myaka eyo gy'ataano bw'abanga takumye emyaka ekinene nnyo emyezi giba 2 nga bamuwasizza awo wenyini mukuluso oli waggulu ku social media abantu bagamba nti rabadaba ekintu kyeyakola oba kyeyakoze tekyali mu kirungi bikira rabadaba yagenda n'avaayo n'abanga awasa omugenzi ono bakola kwanja n'abanga bakola emikolo rabadaba we yamala okufuna empapula omukazi n'amuseerayo ekintu ekyo si kirungi naddala abavubuka abali mu kikendeezi ebiseera ebisinga ndaba nnyo abavubuka nga baagala okufuna abakazi abagagga kuba oyo omukazi abadde mugagga omuntu watuukira oleka yiikazi 65 mu entebe aba alina ssente ng'ate mutuuze e Bungereza naye abavubuka bangi bakoze si Rabadaba yekka yasoose okukikola waliwo n'omuvubuka bamuyita kamwogereko bamuyita yali ayimbira mu kibiina kya Kamiliyoni bamwita Gavana S yafunako omukazi nga wa myaka 7 era 7 Sugar Jajja Sugar Mami aba mu myaka 4 yafuna Sugar Jajja ne biwaawaala nnyo nti ki omuvubuka omuto afumbirwa ati omukadde naye yali abala mpapula z'eki abala birooto mpapula z'e Bungereza era omuvubuka oyo lwatuuka e Bungereza omukadde n'amwekyangirako okitegeera naye nze statodi nze kyenyinza okugamba nti ono ensonga ya Rabadaba eyo ogiraba nnafu nnyo okuba n'abakyala bakikozesa nabo bakikozesa okuyamba katugeze era n'oyo omukyala omugenzi towulirako omuvubuka n'agamba nti omuwala mbadde mmulabira ano naye olwagobye ku byokugenda ebweru nga simanyi n'agenda era n'oyo omukyala bamubuuzaako emabegaawo ne bagamba nti Rabadaba nga tuwulira yakukuula ssente n'alinnya n'agenda wa ebweru n'agamba nze ndinamu ekisooka akasente wembeera n'amannyo 32 ate ne kukongokako erinnyo limu sirya nnyama kuba nabo bennyini bakimanyi nti naye asobola okusanga omwami naye ng'alina ekirooto kyakugenda ebweru n'amuggyako oba miliyoni nga 10 oba biki ne bituukirira n'agenda ekyo kiva sayidi na sayidi ndowooza tekiri nti oba yamuyaaya pozi nga yakola bubi waba yamubba aba yakola bubi nze ngamba omuntu yenna singa oyo gwe yasemberako nti teyaddamu n'afuna omulala nze ngamba Yiisa Naalongo ono abadde alina ekizibu ky'otteeba abasajja ateeba ba smart wire ateeba bubi kubanga newe yafuna guluneedi ate guluneedi n'atandika oppaala ne mu kaisika embuga kaisika embuga ojjukira bamusibira kati ate guluneedi n'atandika ng'ossula ne mu kaisika embuga mmanyi nti wali omuntu ye gw'osobola okuba nti ono mbaddeko naye naye nga talina nti lugendo nnyo gy'agenda kuntwala wala nnyo nti oba agenda kumpasa kati nga owulira erinnya nti guluneedi nti guluneedi yakubye embaga naye mu myaka oluusi kati bw'olaba guluneedi emyaka gye ndaba mito guluneedi era muto asobola okuba nga ekyamulemesa okumukuba embaga oba okumuwasa myaka n'agamba bakyali bange bawulira nga nawasizza akavubuka omukyala ali mu myaka 3 nze ndi mu myaka 2 n'akakkanamu ate nolaba naye ate bagamba waliwo odi ezaalinkinzi nga kiraga nti beeyagalako guluneedi ne Naalongo era Naalongo yateekamuko ssente mu nnyimba za guluneedi Naalongo mwennyini nnyo afudde agamba nga nti guluneedi tamumanyi nga tamumanyi atya banamawulire anti kati olaba odiyo kituufu zaavuddeyo naye omukyala yenna odiyo zaafulumye nga ziri mu ddoboozi lya Naalongo kimanyi omukyala yagabalaavu wulira kyeggamba odiyo zaafulumye mu ddoboozi lya Naalongo olwo gye nawuliddeko ng'egamba yabadde mpanvu ngenda kunnyonnyola briefly ebyabadde mu odiyo guluneedi yagamba Naalongo amuyamba ave mu ttiimu nosiriipu ng'ensonga gy'awa bino byenjogera si bigambo byange bya Naalongo saagala bantu ba Jeff Kiwa batandike kunnoonya abalaba Gulonshi TV bino si bigambo byange bya Naalongo ng'agamba mbu Jeff Kiwa yali amuli ebisiyaga
era ensonga lwaki yali ayagala okuddukayo mu ttiimu nosiriipu naye gayirira Nnaalongo afuuke manager we. Okitegeera kyengezaako okugamba gwe kyoyinza kyogerako ki kiraga nti balina connection nene anti kati omuntu connection yasobola obeerawo naye nga si yalaavu kyogamba buli gwokwatagana naye mu business partnership muba mulaavu tetuba mulaavu naye osobola okubeera n'omuntu nga mukwano buli muntu mukwatagana naye waliwo omutuuka gye bayita point nebaga nti kati bano tebakyali mu business bali mulaavu nga bakiraba nti wetubeera ba business partner kiki ekikuleeta ewange ku ssaawa 8 ogw'ekiro tuteesa ku business nti wano kyetumanyi nti buli wobeera ng'onumya nnyo n'omukyala endowooza yaffe etuwa nti oyo ki omwagala naye ng'ate ebiseera ebisinga laavu esobola okubeerawo nga si ya sex kuba mwe mukitwala nti laavu erina kuba nti ya sex no laavu erina kuba nti olina mukwano gwo osobola omugamba ebyamabyo n'abisirikira osobola okunumya naye nga oli firi okimanyi nti no buli onumya ne mukwano gwo ng'oli firi owulira emirembe kati ayinza okuba nga yali anumyamuuko naye obanga mukwano gwe friend yatuuka ne ku extent n'amusasulirayo video ziri 2 kuba mu audio yagambye waliwo oluyimba lwe yakola ne Ricky Man simanyi oba lwatambula oba telwatambula one audio ne video endala ze video 2 Nnaalongo yasindika ssente naye nga bazikole era nga kye yali ayagala amumanaging naye nga Nnaalongo face ye ya Nnaalongo si yejja direct kubanga Nnaalongo mu audio mwagamba yali atya Jeff Kiwo okola ki okumuwalana nti amututteko omuyimbi we kati nga balina omuntu gwe bagenda oteekawo abenga ekifaananyi naye nga fanda ye Nnaalongo nze ngamba bayinza okubanga eiza baali mu business naye nga business eyo balina gikola babiri talina kuvaayo nnyo anti mwami Yiisa omuntu ng'azze business katugeze ng'okumanaginga abayimbi nga tuvudde mu byolwali wabaawo contract ezikolebwa mu lwali nedda nga tuvudde mu byaki abantu labayo abantu bamanyi otuula ku bbiya ne bagamba nti baakoze endagaano ku bbiya oli n'agamba nti nze gundi muwadde emitwalo 2 naye nga bali ku bbiya nga tebalinayo bakiwandiisa kitegeeza enkeera senga guba gubaweddeko asobola ozeegaana nagaa sinnakuwa ssente zange zizzi naye kati bw'oba ogamba nti baali tebeeyagala nga baali mu business waliwo contract eyakolebwa nti nze gundi ngenda managinga gundi terms and conditions ezino anti kati kankubuulire bw'obeera ne mukwano gwo katugeze ng'olina mukwano gwo ye Grosh nti oyo Grosh teyeetaaga nnyo okukola kakalu si buli omuntu ogenda ng'okola naye akakalu jjukira ffe tetubala nnyo waliwo kitaawo abagguza ku ttaka lye temukola endagaano kitaawo ng'akuguza nga takugabira nga takuwa naye ng'akuguzaako musobola okukola endagaano olw'ensonga eno wammanga olina baganda bo okitegedde abalenzi buli omu alina endowooza ye n'omutima gwe kati endagaano eyo ekolebwa lwa baganda bo bano obutakusumbuwa gye bujja ng'avuddewo era musobola ogikola kaakati naye singa in case nga muli abaana nga 2 oba 3 n'abayita aba n'abagamba muganda wamwe ono Isae tumuwadde ekibanja naye ampaddeyo akasente bannaayo era namwe mufunanga akasente mumpaayo ampaddeyo emiliyoni nga 5 era muguzizzaako wali akozeseewo kati sisuubira nti bano baganda bababiri bayinza okwefuula omu we yeefuula omulala akuba munne n'agamba naye gwe taata yawuono gundi n'akasente nga wuuli naye temusobola kubeera baana 12 taatawo n'akuwa ettaka okitegedde n'akuguza va ku byokuwa ate olaba n'okuwa obuwandiike bubeerewo n'okuwa kyetaaga obuwandiika abantu beekyusa si abantu ne bataata nze ne taata gwe mmanyi yenfuulira mutabani we ng'amuwadde ekibanja alimye emmwanyi alabye emmwanyi zibaze afunye omukyala we alaba obulamu butambula n'amugamba nti oddamu kulinnya mu kibanja ate kyeyamuwa ate nga yamuwamuko n'akasente akatono kati simba wakati kati awo wennyini wetubadde ku nsonga kubanga kiresenga kyakulabirako